eyajja okukola obwakadaama mu mawanga g'Abawarabu apookyeza mu kkooti olw'omusango ogwamuggulwako mukama we. Gwe tutamanyi nti omusango guno gugenda kuggwa gutya, gwe tutamanyi ku bonna ani anaasinga omusango, naye nga kyenkakasa era kyensuubira nti muganda waffe ono Omusango Bwegumusinga agenda kubeera mu kkomera emyaka gye gyonna. Abantu bano eno be tukolera be bantu abatafaayo eri bulamu bwa muntu naddala ng'oli mukozi. Abamu ku baganda baffe nno babakolako effujjo ne babawa obutwa, abalala ne babasalanga embuzi, abalala ne babatundamu ebintu byabwe eby'omunda nga beeyambisa emikutu gya social media kwe bafunira bakasitoma abagula ebintu by'omunda. Wabula bo ne balemwa okutunda abamu ku bafamilizi zaabwe abatayinaamu makulu ng'abakadde ng'abo, ng'akimanyi nti omukadde oyo tajja kusimattuka ng'abaana baabwe abalema, wabula ne bakwata omwana w'abendi eyajja okukola omulamu obulungi ne bamukwata ne bamutunda online ne bamugyamu ebintu by'omunda ne babeera nga baweebwa ssente. Ebintu ebyo byonna byonna ebikolobero bikolebwa Bawarabu bano bwe tujja okukolera. Tulinga abagamba oba balinga abagamba nti tubeesibako bwesibi. Naye nga ffe jjukira ensonga yaffe beetulese munnange yakolerera bulamu bwaffe naffe tubeereko obulungi, naye ate bano abantu tebavaluwinga bulamu bwaffe. Muganda waffe ono omusango ogwamukwasiza tugenda kubanga tuguwuliriza mu katambi kaneeno ke tugenda obbateerawo omuntu aleese amawulire ganeeno n'ekifaananyi ky'omuwala ali mu kkooti olw'okuwera ennemba n'omusango tubeere nga tubiwuliriza. Wabula ate wano bwenjagalira mmwe mwenna baganda baffe abalala mubeere nga muyiga mu incidenti eno, mubeere nga muyiga ku bino ebigenda mu maaso. Ebintu ebimu tubibateerayo nga okubalabula, wabula ate abamu ku mmwe temwagala kuwuliriza, mukuyita okwogera ennyo. Naye mu kwogera ennyo okwo osobola okulondamu ebintu by'olaba nti bikulu bijja kuyamba today or tomorrow. Yenze Sheila Adita yeetaaze okunkubirako ekyokukola okimanyi muganda wange, ogenda kunsanga ku Instagram page yange nga nkozesa Sheila Adita page, wabula ate ku mikutu emirala gyonna nga Facebook ne TikTok era nkozesa Sheila Adita page, neeyungako subscribinga ku YouTube channel yaffe eno nga okwata ku kigambo subscribe, okwate ne ku notification bell. Buli video yonna yonna gye tuteekayo ebirenga ekutuukako bulungi, oleme kumiisinga kintu kyonna mu butambinga buneeno bwe tuba tukuteerawo. Ate era teweerabira commentinga, komenti yo ebeera enkulu nnyo eyongerako ku katambi kaneeno nekayamba okutambula ne katuuka ku banno abalala. Woba oli awo ababadde nga tebafuna chance kubeera exposed kweno page basobole okuba nga bajja. Ate era mu comments zammwe tuyigamu ebintu bingi nnyo kubanga mutusomesa, mutuwabula era tusiima nnyo effort yammwe. Katugendeko mu katambi ke tuli mu kwogerako akamuganda waffe awera ennemba n'omusango ate era tukomewo. Omuwala oyo gwe ntadde mu bifaananyi amannya geeye Akankyungula Suzan ng'abadde yawangalira wano mu ggwanga erya UAE bangi lye muyita Dubai. Agenda kusibibwa emyaka 5 bweddu oluvannyuma lwa mukama we omutwala mu kkooti ng'amuvunaana omusango gw'okwekubya ebifaananyi n'abaana be era n'akola ne video TikTok ng'ali n'abaana be. Omuwala ono ava e Kabale mu Western Uganda. Alabye vidiyo eno gisheyalinge etuuke ku bazadde be basobole okumanya kiki ekyatuuse ku muwala waabwe, basobole okukwatagana ne kampani eyamuleeta mu UAE n'embase yaffe eri mu Abu Dhabi n'akulira leba yaffe ye Uganda musobole okuyamba omwana ono. Si musango gwa nnaggomala nakubadde nti bano abantu abeeru tebaagala kamera, naye kyemanyi nti Omuwarabu anyiiga era asalawo mangu, naye ye muntu gw'osobola okwogerezeganya naye n'akulinga down. Yenna alabye vidiyo eno gisheyalinge etuuke ku munno ate agyongereyo. Omuwala ono asobola okuyambibwa, asobola okuddizibwa ewaka n'abaaningibwa okuddamu okuyingira ensi y'Obuwarabu, naye asobola okuweebwayo akakisa okudda ewaka. Mubeere bulungi. Bwe tunaaba tufunye ebisingako ku ebyo
ako si ke katambi kokka akakwatagana ku bankuba kyeyo. Tulina obutambi bungi nnyo obukwatagana ku bankuba kyeyo, abamu nga beekaabirako bambi embeera nga ebatabuseeko eno gye bajja okunoonya ekikumi, abalala nga bali mu mbeera embi ddala, abalala nga tebafuna musaala, abalala babeera bakubwa n'ebintu ebirala nga w'osobola okubiyita. Wabula ng'ateera mu katambi kano kennyini nnyini mwe ŋŋenda okusinziira imbaleetere Kadama omu eyakwata ssente n'abeera munnange nga ayagala omwami we batambuze obulamu obulungi ennyo, wabula omwami ssente n'addamu zikwanamu mukazi. Bino we byatuuse ku Kadama ng'ate abadde amubbira omusajja, naye Kadama mulala n'amuwa obubaka obukambwe. Bwe njagala obubaka bunene mubwewulirireko nze nga nze Sheila Adita bumpadde enseko era ne bundeetera okwebuuza n'okwewuunya baana mmwe abajja okukola e Bulaaya. Ne neebuuza mmwe ssente ezammwe temuzivaliwinga, ssente ezammwe temuzirumirirwa, tezibaluma. Mbadde mmanyi nga bw'omutuuyana okuzikola bwe mwandibadde mufuba nnyo okulaba nti nno muzeekuumiraho muzikolemu ebintu eby'amakulu. Ssente z'ekyeyo jjukira bw'oba tozipulaaningidde bulungi ogenda kufiira ku byeyo. Ye bw'oba ssente y'ekyeyo togipulaaningidde bulungi osobola okufiira ku kyeyo. Wano we tubakubiriza ne tubagamba abasajja mubaagala, naye making sure omusajja gw'oyagala akwagala. Omusajja nga talina kyamakulu kyayongera mu bulamu bwo omwagaza ki? Igwe ng'omukyala olina kuweebwa kiki ekikukwasa ssente ezizo z'otuuyanidde mu mawanga nga bw'omanyi omusana omungi oguli eno, ejjoogo akamanyiiro k'abantu betukolera, ssente zonna n'oziyoola n'oziwa omusajja. Nyinza obutamanenya nnyo, omanyi ebiseera ebisinga bw'obanga wakatandika okukuba ekyeyo obeera toli siriyasi mu bulamu nekyokolerera oba tokimanyi, naye contract wemala okuggwako ne ssente ezo n'ozigabangula oba n'oziya ne ziggwawo, otandika okulowooza bupya era woddamu okukola. Trust me, obeera wanjawulo kwoli omuntu eyajja n'akola ssente n'addamu n'azijaajamya. Katugendeko mu katambi ku bubaka bunene tubuwuliriza ate nabwo tumale tukomewo tubeere nga tufundikira akatambi. Mukyala Sauda oli Kadama oli Saudi. Olwaleero ngenda kuwa ekirabo kya birthday, ngenda kuwa omwami wange mu bitiibwa. Omwami ono mukuwadde mukuumi okuva 2012, wabula ongambye mwesonyiwe mwami wo era mugenda nakwanjula omumanyi nnyo wemuwane ssente ezamutwala e Somalia. Kwebaziza webale nnyo webalire ddala, naye mukuwadde mu butongole ng'ensi eraba. Mulowooza okubeera mukomusirikale kyangu, temumanyi ennaku gye tuyitamu bantu mmwe, naye mukuwadde bw'oba oyagala nkuweerako ne receipt, mukuwadde mwanjule mu Desemba ng'akomyewo, mukuwadde. Nga bwe twogedde ku nsonga ezirimu omukwano era sigenda kwerabira kuteekawo katambi kaneeno ak'omukyala Omunayuganda eyakemaakema muganzi we ng'amugamba nze mukwano nkimanyi onjagala era nakugobako abakazi bonna, woba owakana kwata essimu yo okubireyo omukazi omu tulabe omukazi oba anaakuddamu oba anaakwagala oba kikyanaayogera k'omusajja. Okay, kankikolere, sigenda kukulwisa, kankikolere. Omusajja n'akwata essimu ye n'akuba emu ku nnamba y'omukazi, omukazi n'agikwata, wabula ebyava mu kwogera ate munange byavaamu maziga. Waneeno kitegeeza ki? Abakyala mulimu ebintu ebimu bye mutalina kukola na basajja bammwe. Toyina kusaagira ku mukazi mulala kubanga ayagala bbawo. Woba oli serious ng'omusajja omwagala tomukemaakema. Ate ebintu ebyo tubiraba nnyo mu baganda baffe Abanayuganda. Oli n'apanga omuwala agende yeetege bbaawe okukakana gwe mudya bakusenzeemu, oli gwe watwala okukema omusajja afuuse mukyala ewaka. Abakazi ennaku zino buli omu ayaayaana kuyingira bufumbo. Bw'ojaajamya omusajja agenda kukweyita mu ngalo. Akatambi kaneeno nako kakateekeko kabanyumire. Handsome. Nayo kimanyi nakugubako buli kawawa yenu. Nze. Esimu tevuga, WhatsApp message tezikyajja. Kati nkusiba ssente. Iwe nso yange eri. Bokubira omuwala nakwata. Nina kuwa ssente.
ngena kuwa chance ezi biri onkoye bukoyi nyakulaga nti ye bakundekera waloga siroga tuteze bw'okuba essimu bbiri ne bazikwata chances actually esooka watakwata nkoya kubiri webigaana nga mmanya byebe olina kuba kunze tolina nti nga kinti tebankwata kuba sijja kuminyigira I promise sigakayana tenkane naawe kolaga nti nze neekuma bwekumi yesi nenkuleka kanonyeyo akana soka yino yani tosha kwadzo ntasoma linnya nnyo n'ekyalo anoonya tewa omulumbira asibi akunyiiga hello 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 kyekiriwo webasi banaye nga nkumisinga kikwano idi ati abana kola ki enda jesi simusibira nayo nani nikuye kuchoma zola kwerabira naye njagala kulowa kunkozi wangamba waddawa wangambe togenda kunyiiga wama nkozi wangambye obeerawa wa kasangati mbuziza ki nkozi ani segatta nkubuulira amazima hello hello ati simu ebuuseeko beera badde ya time obadde okyangamba ogenda kumanyirawo iyo otya omanya aluddewo akulimba era takulimbye tetojja kumanya nti nga tojja kundaba tojja kunkwata kubanga sibikola tojja mmanya bijjeeko bijjeeko amma netwase bulungi kano bijjeeko nkuviire muntu kuyogere naye amma kati egundi eki nti egundi eki awo togenda kukola ki togenda kundaba anti sibikola simujja kuyaza sebo kwegamba badde abafuna waazi weyogererako naye nemwogedde nnyo kabadde kantu katini nnyo yogerako naye mwogerera inzibidi satojjeko naye twateesiza noŋŋamba sebo agenda kebera ddi wooludde ate nkyalina abafaaka musano kuba zonna zimukubidde mugamba obadde osaaga katimbali kyekati nogijjako si kyobadde lwaki okubidde ye mbonna walibadde okubira mulala lwaki okubidde ye lwaki wanga nti kubira gundi oŋŋambye okubira omuntu yena ali mu ssimu
Ayi mwana ndi serious tagala wese. Nange ndi serious. Kusoko ngame ndi kuba simu. Nayo manyi. Mukubire byoyagala byonna byogere mpaka. Todda mukunneyogereza kati ndi serious ebyaddala. Mukubide sebo muludde simanya ngenda kujja kisimu simanyi tokwata ate weyogere. Ndeka. Mukubide. Nkugambye sikwasimu kama nkubenda wali omuntu asoko. Omuntu kwagana simanya oludde mukubire. Jankale. Indowooza akatambyako mukalabye atera ng'asuubira nti eno ye best channel yo igwe gy'otalina kubanga osubscribingako omwagalwa. In case inga obadde tonnaba kubanga osubscribinga naawe ayitawo obuyise nga gwe mulundi gwo ogusoose obadde oyitayita n'olabayoko akatambi kange kamu oba bubiri bambi tokoma okwo nteekayo obutambi obulungi ennyo bw'otalina kubanga osubwa ky'olina okukola togenda bugenzi kilikinga kaawo ku kigambo subscribe okwate ne ku kade ogambe nti shira buli lwateekayo vidiyo egenda kubanga entuukako ekyo kye twagala atera commentinga otubulire ki ky'oyagala tukendezeemu twongezeemu tulongoseemu biki by'oyagala twogereko tuwabule nga gwe omuntu nga weeyambisa comment section ate era abali mu Saudi Arabia mmwe musinga okukolera ddala embagala nnyo abali e Jordan e Qatar abali mu Oman abali e Uganda mu ggwanga mwenzaalwa abali e Kenya mukola kyamaanyi nnyo Nigeria mukola kyamaanyi nnyo naddala abo abasinga okutuula eyo ku luguudo lw'ejjinja ababeera ejjinja nfunayo mikwano gyange mingi nnyo gagigamba banangenze ndi jjinja additankwagala nnyo vidiyo zonziraba lelelele bambi mukola ekintu kirungi nnyo nange mukimanyiyo ever at heart imbaagala nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna wabula ng'atera mutwekumireko anetaaza ku Facebook kwendi nkosa Shila Adita page ku TikTok nkosa Shila Adita page ku Instagram Shila Adita page jangu oneeyungeko ku mikutu gyange gyonna obutambi bwenteekayo buyamba abantu bonna naye okusingira ddala ensonga z'abankuba kyeyo kuba ffe munnanga abakyali mu bizibu ffe abakyakaaba era ebigenda mu maaso mu biraba emirambo gye tuyoola buli ddakiika egiyita ku kisaawe kyaffe Entebbe munnange tegisobola tulekayo nga tusirise tulina okujja ne tubaako ensonga ze twogera woba oli awo zituuke ku abo be kikwata ku basobole okuba nga batuyamba obutambi bwa leero bukomye wano eno wabula munindeko mu katambi kange ak'okubiri yenze Shila Adita embagala nnyo.